Ladies and gentlemen, with us also we have our sister from Centenary Park, and she has just a word for you.
obuweereza obusinga weebuli mu kifo kino kalaba abasawo ababe ebyokulya buli kimu kyonna weekiri wano kaakati mbakubiriza bwe muba muyingidde obutaala okuyita mu miziziko egy'okumaaza n'okusimba ennyirira empanvu mwandibale nga musigala mu kifo kino. Our dear pilgrims, we were Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 729 oba noti 78 29 52 150